katugakuwenga bwe tugafunye olunaku lero oli ku News Park channel getufuna galaga nti omuyimbi wa gospel ayitibwa Levixone akwasa n'omuyimbi Desire Luzinda mbu ayitemu era nga ssaawa yonna atwandirabanga Desire Luzinda atwaliddwa mu kkanisa ng'akuba ebirayiro nti mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde na buki byonna byonna ebyo bali bakubyeko ekirayiro ndowooza mubitegeerera ddala bulungi okusinziira ku mawulire getufuna getutanaba kuba nti tukakasa galaga nti bano relationship yaabwe erudde era nga etwalidde ddala emyaka 3 nga Desire Luzinda wamu ne Levixone beyagala okitegeera okusinziira ku mawulire getufuna nga olaba screenshot eyo ono blogger yabitaddeyo fenna atumumanyi blog ono ataddeyo nalyo kagamba nti atasobola kubanga alemesa Desire Luzinda kosa n'omuyimbi Levixone okuba nti no bafumbiriganwa era n'agamba nti bano ababiri babadde mu serious relationship okumala emyaka 3 era n'ayozayoza Desire Luzinda kosa ne Levixone okuba nti no basazeewo ensonga zino babeere nti ate bakuba ebirayiro mu kkanisa bwe bityo bwe biri mukwano oyo ye Desire Luzinda ow'ekitone ate nga oyo ye muyimbi Levixone akuyimbidde obuyimba obuwerako ayagalwa nnyo abavubuka olw'ennyimba ze era nga mu bayimbi ba gospel tosobola kuba nti no weerabira erinnya lye katugende munange atwongere okuba nti tugasaka tulabe eddala bituufu kubanga kati bw'oba otunuulidde Desire Luzinda aba mukuluko ku Levixone naye yo tetugenzeeyo katulinde tugakuwadde nga bwe tugafunye wabala kwekumira ku News Spark channel eyo nonga tuvuddeyo mukwana mawulire gano sooka nago ogasharinge otegezeeko ku munayinza okubanga munange boyfriend wa muntu wano ku YouTube channel yaffe obanga sikyo nga aina ow'oluganda wano ku channel yaffe munange omwami oyo gwolaba mu kifaananyi yakwatiddwa wali eri ku Prime Radio radio y'Abadiventi yasangiddwa ku Prime Radio kosa ne ku kitebe ekya CUC kinono kye kitebe eky'Abadiventi ababadde bagezaako okuba nti no bamenya babeerenga babba ebintu ebyenjawulo ono ne yakwatidde ekire kikeseza olunaku olwaleero niwe tuletedde amawulire gano nga tetunnafuna bimwogerako olw'ensonga nti teyasangiddwa na ID teyabadde na bimwogerako naye nga ebifaananyi byasobodde okuba nti no bimukubibwa yoyo no gwe twogerako tugenda kubeera nga tukulaga video ng'abuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo naye sooka osharinge amunange ayinza okuba nga muganda w'omuntu omu n'olwekyo obubaka buno twagala bubeere nga butuuka ku bantu ab'enjawulo yasangiddwa ku Prime Radio kosa ne CUC kugambye CUC kitebe eky'Abadiventi ng'ayagala okubba kale katubeera nga tukuwa video eno ng'abuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo bulungi abamu bayingiza eri omuvubuka omuto owuli jaba okuwa omulimu okola emirimu ganisiyo onoonya mulimu kiro bamusanze ku bedi ya mulabi olaba eno jam eno swe eya bulaka yewebika omwandi sowa kyamaani mu biyumba ebiyumba byaki kati bado maisha daiwapa ekyalo ogambye ova buyende buyende district maisha daiwapa statement yo nyingi nnyo nawaza okugisembeera kati okisobola embeera ng'enabakubaga mutwale eri nakubidde gondimu
eno nga tuvuddeyo katukutwaleko ewa Rita Kagwa ono blogger naye ffenna tukimanyi bulungi nti tebakwatagana tebazibonga na Shanita Namuyimbwa amanyiddwa nga Bad Black. Kakati Rita Kagwa weyabuuziddwa lwaki tebakwatagana na Bad Black, bino nno bye yagambye nti Bad Black ayagadde nnyo okuba nti amufaanana mu ndabika, nga mu ndabika y'ensonga lwaki yavaayo n'abanga bamutereza ennyindo era afaanane nga Rita Kagwa, ayagala okumufaanana mu ngeri gy'atambuzaamu ebintu bye. Rita Kagwa bw'ate bw'agambye n'agamba nti okuvaayo n'abanga amwabya ku Facebook, atwogera ku Rita Kagwa okuba nti n'avaayo emirundi egiwera n'abanga ateekayo Bad Black nga bamubanja nga biteeka ku mutimbagano gwe. Agambye nti guno gwe mulimu gwe blogger, buli omu akimanyi era y'ensonga lwaki bino aba abiteekayo. Katubere nga tumukuwa Rita Kagwa obeere ntino omwewulirirako. Bad Black tewali amuwalana, ffe tumukwatira bukwatizi musaga. Enju bamubanja ne tumukwata. Eri agenze Zanzibar tasasudde, mbw agenze kulambaga, yamulemu kola nanyini hotel gyasula n'ankubira essimu. Buli wamu gyagende nga yonoona ebintu, emmotoka gyavuga ya jeep gyapangisa n'agaana ogisasula. Omukazi amubanja over 6M, rent bamubanja over 25M. Bano bonna baafera banoonyazi nga bagala sente basuubiza batwala bweru n'abatwala n'atabatwala. Ajjako abantu sente nga basuubiza ebintu mbw atunda ebizigo naye ebizigo tabirina. Agamba abantu mbw atunda sabbuuni, bajja ne bakaaba nga baagala tukole ki tubasupporting nti bafune justice. Nze sina oluusi kati oluusi mbasindika ku poliisi mbasupportinga bwentyo mu exposinga ebyo ebyokuntuma amanya simanya anvuma mbusonya ndi zombi. Babadde bayombaawo n'omuwala mamuyita Mika Masse mwamulaba era yatulaga Mika ekifaananyi ekyange kyeyatwalaga wish photo gyalaga surgery ngayagala kubeera nga nze. So ebifaananyi era ngenda kibawaawo olabe ekifaananyi kyalaga wish photo Masse kyalaga kyeyatulaga mbuno yamuwerekera paka wa surgeon okumukola ennyindo. Yagamba surgeon ayagala kufuuka nga nze era bamukola ennyumba bamusika muno mwonna so that alafaanana nga nze. Nze Rita Kagwa nemanyi nze sikwatanga ku mubiri gwange, emimwa gyejo ennyindo yeeyo amaaso gege enviiri zeezo size yeeyo nzadde abaana abo bana. Nze seetoolangako sigendangako kusajja. Nze ne bwanvuma mbuoba ndi nze nsigala nkola omulimu gwange as a blogger. Eyo katuveeyo mukwano tugenzeko ewa full figure. Atabukidde bano abeeyita abanene ku mutimbagano okuli Kasuku, okuli Tamale Mirundi Junior n'abantu abalala ab'enjawulo. Nonna avuddeyo nalyoka agamba nti yandibadde mulala naye teyandibadde Kasuku okuvaayo amwogereko nga ye yamutwala. Esimanyi ew'omunene abeere nga afuna sente ojja kubeera ng'omunene oyo gye yamutwala omutegeera. Tugenda kubeera nga tukuwa a full figure. Ate era n'avaayo n'atabukira Tamale Mirundi Junior n'agamba nti yeefuula kyatali munaku muzibu, adda mu kunywa mwenge ate nga n'omwenge bamugulira bugulizi, talina nnyumba, talina sente, adda mu kweragalaga nga ebalina simanya security. Agambye nti ebyo byonna akavubuka kano kalimba. Ayogera ku Tamale Mirundi Junior, muno nno mwagattidde ne taata w'omwana Tamale Mirundi bannaye full figure ye nga yatandise kusabula asabulira ddala. Katubeera nga tumukuwa mukwano omwewulirireko. Luno nno lunaggwa katulinde Tamale Mirundi Junior naye azza omuliro ate Kasuku katumulinde tulabe oba ye bino abyogerako ki. Kale katukuwe full figure. Abantu babakowa babeetamwa Kasuku najja ne mwafiidi bakakwana tokugamba ne nkugamba banyivu babakowa era munali nkutwala ne ntwala mu majambere jana mwa milioni 10 akole bucha nentwala ne kusasira kwa kusasa bali yali evayo nentwala kasa ni kusasira abali abananjulya kubanga waliyo station waliyo David Lutalo nabasangayo sinze nabatwala nabasangayo waliyo station ajja kunjulira waliyo David Lutalo ajja kunjulira waliyo Mugema ajja kunjulira kubanga nagenda ne kusasa bali bamuganye nembagamba wenze ni naye nenegayira wajja wano nengena nenjoga ne general ne bangamba bakweta mwana kitawo bamweta makitawo buli muntu mu government ya muvuma mubi muyekera mubbi buli wa mweta mafia ngata tukwati nga mafia no muna amuleta gwe kana gwa kasiba katamide kikacho nacho na kitamivu munywa kweta mulinga bidiba nze manyine waso nalizekewo Kasuku gwe kisajja gwe Kasuku gwa jango tembe yakana ako
Chikumpulira gwe Kasuku nkulinze ncha. Njagala be live eno. Kasuku njagala je wano byogere. Bwe nagende wajje no kimanji mungi feedback je nakuwa. Ne bangamba omwana tebamwagala bamukoba kubanga kitabe bamukowa. Nengende wajje no sale ngo omwana bamukowa ne kitabe bamukowa. Omwana bamumma omulimu. Ne tutandika okutembeya omwana nga tumutembeya mu kutunga nze muwaayo. Si papa ne mbuga boyogera ko nze nabakulaga. Nze natwala sipapa mu State House. Nze natwala mbuga mu State House nabawa Anet. Olutalo lwa Wisdom Kaye kwosane edimeza ya lukyalanda. Olutalo luno nno buli omu ayogerera munne ebisongovu. Tetugenda kubeera nga tulwogerera katubeere nga tubakuwa obeere nti nno obeewulirirako. Edimeza yavuddeyo n'alangira Wisdom Kaye n'amugamba nti lwaki buli muntu avaayo okubuuza ku by'okusoma kwo omuwalampa omuwemula omuvuma. Bwatyo Edimeza bwavuddeyo n'abuuza Wisdom Kaye. Katubeere nga tukuwa abantu bana babiri okuli Wisdom Kaye kwosane Edimeza nga beetwala. Bannamawulire tugenda bawadde 10 ng'obagambe nedda tugende ku ssomero gye nnasomera buli kimu kibalage. Kaye Wisdom nkukakasa bw'obeera nga tolina transport ngamba nze nja kuwa transport akutuusa Ensambya. Watu watugamba university yojo wasomera mweri Nsambya. Gaba road. Njaf zikuwa sente. Kuba Kaye nateekawo millionaires. Nchazi gaba. Bwolaga abantu n'otwaga identity card y'essomero nti wasoma. Millionaires. Nze nkugambye Kaye tekikuwetaagisa. Edimeza kumusimbirawo na sente. Nze yange njikulagidde bwereere. Gye ndasoma. Amasannyalaze. Nkulagidde na bwereere. Nawe njagala okere ku macha Kaye otulaga ate nze nakuterawo million 5 nga bwe naziteekawo nti Kaye Wisdom ogamba abantu nga b'omanyi Europe tulage akataboko nga kalimu visa 3 ojjeko ya Italy kuba ya Italy wagendayo okulamaga era ye visa yokka gy'olina mu bulamu. Bannayuganda kambabuulire Kaye Wisdom ayinza okuba yatuukako e Denmark bwe yatuuka e Italy bakyalibe bamuyisa ku bus bamuyisa wansi kuba yali akyalina visa eye Italy. It is Schengen. Naayita ku ttaka eyo mu bibbaasi n'atuukako e Denmark. Era ebyo by'owulira agamba nti amanyi Sweden tagimanyi. Amanyi ekibuga kye bayita Malumo. Ekibuga kye bayita Malumo kiringa bw'olaba Malaba ne Kenya. Oba Malaba kiri Tanzania oba Kenya? Yes. Nti y'ensalo ya Uganda ne Kenya. Oba nga bw'olaba Busia. Kati ye Malumo. Nti Malumo y'ensalo ya Sweden ne Denmark wamanyi. Nalyoka alimba abantu nga bamanyi Europe. Bwete butambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel wekumire kweno yokka okuba nti nekutuusako amawulire agesigika amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Katukwagaliza olunaku olulungi ate era tukwagalize ekiro ekirungi eri bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo nga ssaawa zino wetwogerera oba wetukutuusirizaako amawulire nga obudde bwa kiro. Mubeere bulungi mweraba.